once said, MBIIZI. Did I really say that? When someone does something, when the kids do something, you sometimes use that statement. But it is a statement your father used to use. Yeah, so, definitely. Yeah. My father, father, not me. Okay, the other Tata once said. Okay. Tata once said, my father. No. My father. My father once said, the center musiri wako, ate sinywe wako. Kano ka challenge nsuubira officially kali crossed oluvannyuma lw'omukulu Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine okukakola ng'ali ne mukyala we omulungi Babitungo Kyagulanyi. Mwana wattu kabadde katutrendinga ku social media platforms ez'enjawulo naddala ku mukutu ogwa TikTok. Ovaayo n'oyogera ekintu either gwe mbeera musazeewo okubeera nga mukolako topic. Oyinza ogamba my boss once said ne mwogera boss wammwe bigambo ebimu byasinga okubeera ng'akozesa buli omu ky'amanyi. Oba maama waffe once said, mama once said, mwogera ebigambo byonna mama wamu byasinga okukozesa naddala mwenna nga mubimanyi. Oba taata once said, yenna yina gwe mbeera musazeewo okubeera nga mwogerako. Bobi Wine ne Babitungo Kyagulanyi basazeewo bakole kano ka challenge era weekati weekaavuddeyo lwakuba ebyavuddemu mwana wattu ojja ssekoogeneeri katambike kana naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba mu subscribe nga no SMX Media tujja kubeera nga misinga updates naddala. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala gwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya sente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Mama once said. Mama once said. Bw'otamalawo mmere eno tojja kufuluma mu nnyumba. Okay. Tata once said. Tata once said. Abana bawano. Mama once said. Mama once said. Negwa atawumulako. Oyagala kubeera otya. Tata once said, mujja kiwulira. Mama once said. Mama once said. Baanamu obudde buzibye mwebake nkya mukera ku church. Tata once said, MBIIZI. Did I really say that? When someone does something, when the kids do something, you sometimes use that statement. But it is a statement your father used to use. Yeah, so, definitely. Yeah. My father, not me. Okay, the other Tata once said. Okay. Tata once said, my father. No. My father. My father once said, the center musiri wako, ate sinywe wako. Mama once said, my mom. Mama once said, gwenna weebake oba olowooza nja kujja nkufumbireko ewuwo. My father once said, Mustowa ya Mukama temugwa birungi. True. Yeah. True. My mother once said, you have to be an independent woman. Olisaba akalega ne panty, ne underwear, ne afupeti, olina okubaako n'akasente akakongo omukyala. Akasente k'ekikazi. So your mother is the inventor of Kameza savings. Her and women like her. Yeah. My mother. My mother once said, naye mwana gwo emputwe kuli mu mutu ogwo
Kona kazunga kalinga kanauno. What's kanauno now? I'm here to discover. Oh, okay. My mother once said, tambula nga inamu amanyi mwagwa amagulu bakalabi. My father once said to any of his children that would misbehave or would be reported in Gakozo Muzange, he would say, Mwana gwe nakulabira wogwo mutogo. Nakulabanga gojja okuvaako olumbo olujo kunzita.